Weewaawo akati omukyalo ono w'e Burundi agambye nti yalootanga nnyo ekisolo kye bayita engo, naye mbuliwo agambye nti engo tagimanyi, naye ng'aloota nnyo engo oluusi etambula ejja, ogambye nti ng'etambula ejja gy'oli. Ogambye nti wabeeranga awo ne weeyolekerwa omuntu, n'olaba omuntu oba n'ozza eri amaaso n'olaba omuntu, naye nga kwolesebwa omuntu oyo nga kituufu taliiwo, naye nga bw'otunula bw'oti omulaba. Ekirala n'ogamba nti walabanga nnyo oba okwolesebwa omuntu ng'ali mu byambalo by'abagole, oba otunudde waggulu ku bbaati ng'olaba omuntu ali mu byambalo by'abagole. Ekirala n'ogamba nti ofuna nnyo ekintu ekijja ne kikukozesa, naye okukozesa omala kubeera na mukyala munno nga mwekomba. Mu kwekomba okwo bwe kuggwa ekintu ne kijja ne kikukozesa. Akati njagala kuddamu bwe nti nnyabo mukyala ggwe abeera e Burundi nti okweyolekerwa engo mu lubaale omubaamu omusambu oguyitibwa mayanja. Mayanja oyo atudde mu kitundu kya Bulongo, era nga mayanja ogwo gwe musambu ogw'olubereberye ogutudde mu ngo. Mayanja oyo bw'oba otandise okutambuza ensonga agabulwa ennyama y'ensikya ku nsingo, n'agabulwa amata n'amagi. Ebyo nga babigabulira ku kisaka oba ewali obuti oba mu ttale oba mu nsozi nga waliwo akasaka. Ennyama ey'ensikya bagiteeka waggulu ku kati, amata ne bagateeka wansi mu kibya, n'oteekawo amagi 4 eggi erimu balyasaako, n'oteekawo n'amatu g'emmwanyi ng'oganjuluza bulungi 4. Bw'oli mulundi oba bw'oli mucwezi, mu kituntundu eky'emmwanyi oteekawo ntungo na bulo n'omuwemba by'okozesa ng'emmwanyi. Akati ogambye nti weeyolekerwa nnyo omuntu ng'obadde otudde awo n'ogenda okweyolekerwa n'olaba omuntu sayidi eri, oba bw'otunula mu sayidi zino n'olaba ng'olaba omuntu. Ekituntundu ekyo empewo zikunoonya, ziba mpewo nga zikulondoola buli wodda. Ekyo kituntundu ku mpewo, ago maanyi ga bajjajjaabo, si mabi. Era ekyo tekiriimu bya kukola, wabula oba olina kumanya bumanya nti ndiko lubaala nnondoola, era lubaala abanja mutereeza. Omuntu oyo akweyoleka kivaamu ne kifuuka eky'obulabe, kubanga buli kweyoleka aba ayagala otambula ozuule nzaani era njagala ki. Buli lwe weetuulako n'otatambula okijjamu obulabe, oluusi n'okusanga obuzibu mu bulamu bwo, oluusi n'emirimu gyo, oluusi ne mu maka go. Ekituntundu mw'olabira oli ayambadde ebyambalo by'abagole, kituntundu ekikubanjibwa mu nsonga ze za lubaale nti lubaale oyo wa mbiri, lubaale oyo wa nsozi. Ebyambalo by'abagole guba musambwa nga gwakuwasa okuva mu luto lwa nnyoko, era abantu nga mwe mukaluubirizibwa nnyo bwe muba mufunye obufumbo. Era bw'ofuna obufumbo oluusi oyinza okusanga emabega bakagurawundi yo nga abasajja oluusi bafuna bagenda, mufuna ebibakyankalanya ebitaliimu nsa, muva kantu katono nnyo ne muyomba, mubeera mwerumaaluma buli budde. Muba temutereera mu maka, muba mukasunguyira, muba mukwerondera ebintu ebitono, ekivaamu ne mwawukana. Ekituntundu ekyo kye kitegeeza nti obaako omusambu ogwakuwasa ng'oli bw'anaabeera ne bbaawe, naye nga bbaawe oyo talabika. Naye nga bw'ofunawo muganzi wo, bantu ku bantu, muganzi wo oba bbaawo, omusambu ogwo gumuwulirako obujja era gwe gumugoba, kuba guba n'ebbuba. Omusambu ogwo guba gukubanja naye nga gwagala okola ebyagwo, gulyoke gukuteere obulamu bw'ensi, oba gukuteere amasanyu g'ensi, oba gukuteere mwami oyo yenna gw'oba osiimye. Omuntu aliko embeera eyo ey'okuloota ebyambalo by'abagole oba abagole, oba okugattibwa oba okuwasibwa oba okuwasa kwonna, oba ebidaala oba mu kyaki nga bagatta abagole, ebiseera ebisinga obufumbo bwe bubaamu obukalu. Abamu tebafumbirwa, abamu bafumbirwayo emyaka 2, abamu 3. Olina ga nti nze obufumbo nabumalamu emyaka 4, nazaalayo abaana 2, naye omwana ow'okusatu gwe nina namuzaala walala.
obubeeramu obufumbo ne bukulimbalimba, omusajja n'akulimba nga bw'akwagala naye nga enkya mujja kwawukana. Obeera buli budde obeera mu bufumbo bwa kwegezaamu. Ne bw'osanga omusajja n'ayogera olulimi olulungi lutya era owunzika tobadde naye olw'ensonga nti mbutalabika olina bbaawo gw'oyita naye, olina eyakuwasa atakukkiriza balala kukuwasa wadde okukwejingirako. Era abantu nga mmwe waliwo abasajja abamu abo bafuna essente ze babadde nazo zonna ne zigenda ne baavuwala. Ate abamu babafuna nga mmwe ne bagaggawala naye nga ggwe oli mwavu. Omusajja n'akufuna n'aba ng'afuna nnyo ssente ng'omukisa agujja ku ggwe buli lwe yeegatta naawe. Ne mutuuka okwawukana nga ggwe ate olaba tolina ky'olina, naye ng'ate okuva lwe wafuna omusajja oyo mukoze nnyo, mufunye nnyo, omusajja afunye nnyo emirimu gye gigaziye. Eri abakazi nga mmwe ng'akola kyakugabira abo baaganzizza emikisa, naye nga ye omukisa ogwo tasobola gufunako naye ng'ate yaguwa oli. Abo nabo weebali abalootagana ebirooto bwe bityo. Kijja emirundi ebiri, ofumbirwa omusajja bizinesi zonna ne zifa ne ziggwaawo, oba oluusi omusajja oyo okufuna ensimbi nga nnyingi. Akati kyekituntundu eky'abagole, omugole gw'olaba ye ggwe ali mu byambalo by'abagole. Omusaba gukulindiridde okukuwasa era obangi bw'okutambuza ensonga ez'olubereberye, ensonga z'obutonzi, lubaale gw'olina wansi, lubaale gw'olina asusse ku mutendera gw'ekika kyo, lubaale gw'olina agatta ebituntundu bibiri, agatta ekitundu ky'obuzaale n'ekyobutonzi. Ekitundu ky'obutonzi kye kikulembedde, kye kikubanjibwa. Olina okunoonya embiri, olina okunoonya ensozi, n'ogenda n'ottaanya ensonga z'abajjajjaabo, n'oggyawo ekyambalo ekyo eky'obugole kubanga oli bulwako w'ofumbirwa bw'oba ng'okyakiraba. Oli bulwako akwagala, so ate abakwagala ab'ekiseera bujja bafuna n'okuzaala ojja kuzaala. Naye kati gwe kizibu okuzaala mu musajja omu abaana olw'ekyambalo ekyo ekikweyorekera. Ekituntundu eky'okubeera ne mukazi munno ne mumala okwekomba ne mumala okwenuuna, kituntundu kya kaggwensonyi, kitundu kya kaseegu, ekitundu ekyo kya mawano, ekitundu ekyo kya mawemuukirano. Mu lubaale wammwe mulimu obusobe obwaleetebwa bajjajjammwe, era nga mawemuukirano ago gwe wennyini gw'olina okubeera omuzira mu kika kyo okusobola okugamalamu. Naye lubaale yenna akulaga ebintu ebyo, ne bw'omutambuza ku basawo 100 tasobola kutereera, kuba lubaale eyo tagenda na mikolo nti bannaazizza oba bantumye embuzi enzirugavu oba enkoko oba oliko ekizibu kyetaaga kuggyibwako. Ne babikola ne bakwetooloolerako emirundi 7. Lubaale oyo tasobola kutereera. Lubaale oyo agenda na mikolo. Lubaale oyo agenda na kumanya na kutegeera, kukuwabula, okukulambikira obulambulukufu bw'ensonga zo. Lubaale oyo aba yasoba okuva ku mirembe emingiko, era lubaale oyo aba yaleetebwamu amawano oba amawemuukirano okuva ku bali abaakusooka. Okuloota ng'okomba munno mu kasolo, kituntundu kya mawemuukirano, kituntundu kya kaggwensonyi, era nga lubaale oyo akulembeddwa kabaka bulamu era kabaka akubanja okuttaanya ensonga ze n'okumubikka. Olina omwaliro ogukubanja gwa bulongo, naye ng'obulongo obukubanjibwa si bwe buno obw'okukika bw'onoogenda wali ne bayita ne bateekawo omwaliro ne basiba ne bawunda. So obwo obulongo obukubanjibwa bwa lubereberye, obulongo obukubanjibwa bwa kabaka bulamu. Era nga mu kituntundu ekyo lubaale oyo tatetenkanyizibwa, lubaale oyo takolebwako bintu bya kwejinga oba eby'obutamanya. Lubaale oyo yeetaaga ggwe muntu, gwe nnyininyini gw'olina okwesitukira n'onoonya ebifo ebituddemu amaanyi g'obwakabaka oba ebifo ebituddemu amaanyi g'ensozi, n'ogenda n'ottaanya ensonga ezo ezitali za mwezi gumu, ezitali za myezi 2, zitwalira ddala akabanga akaneneko okusobola okuzitaggulula. Ekituntundu ekyo bw'oba tokitambuzza, emirembe gyo giba mibi nnyo, n'obuwangaazi bw'obusangamu okusomoozebwa kungi, omuli endwadde, omuli obwavu, okusabiriza, okubulwa emirimu, ebintu bingi, okukyayibwa. Ng'era abantu b'osanga eyo ku miyenge nga banyumya nti nabeerako ne ssente, nakolerako mu nsi gundi, nasoma, nina diguri, naye ng'abyogerera ku miyenge ayasanku ku kyalo, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno okubyewala, waliwo ekituntundu kye tugamba nti omuntu yeewaayo n'aleka byonna
neyerekereza byonna n'agenda n'atambuza ensonga ezo okusobola okunyumirwa obulamu obujja mu maaso. Bw'otalirumya bulamu busooka, obulamu bw'omu maaso tebujja kunyumira. Kiruma nnyo omuntu okuwunzika mu bulamu bw'amaziga, era bangi obalabyeko eyo ku byalo gye mubeera oba mu bibuga, nga bakyala bakulu bakaddiye, baami bakulu bakaddiye, naye ng'obulamu bubakaluubiriza, abaana babalekawo, abaana tebabalambula, ennyumba egenda mukuba, oba oluusi talina kyali akaddiye, alina endwadde nga 4 ku mubiri, atambulira ku mpeke, n'akugamba mpulira omuliro mu magulu, mpulira omuliro mu mubiri, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abakadde abagenderedde mu myaka, obutakola nsonga zino buluma akuze, kiringa butasoma nti buluma akuze. Essaawa eno bw'oba okyali muto, olina ebintu by'otasobola kusuubira nti bisobola okutuukawo mu bulamu bwo, naye ng'ate abantu ababigabanyeeko naawe wennyini basobola okubeera ekyokulabirako eyo ku byalo. Osobola obbalaba abakuze mu myaka, oli ng'alina obulwadde naye nga ne bwabutambuza tebuwona, n'anywa eddagala ly'abaana abatunda eddagala egganda effumba ery'obucupa ery'obudomola, naye ng'obulwadde bwe tebuwona, bwafuuka nga bwa bukadde, nga tebulinaako magezi gonna ne bwagenda emulago, ne bwagenda mu ddwaliro erijjanjaba litya, akanyamubiri guyingizaamu ddagala naye nga ekimuluma tekiwona, abasawo bakiraba naye nga tekiwona. Bw'atyo n'abeera ku musaalaba okumalira ddala kumpi emyaka 7 n'alyoka afa. Ekituntundu kino ekikubanjibwa kya bulabe nnyo, kibi nnyo kuba tekyeguya. Kituntundu ekyo moto yaakyo nti lumya obulamu obusooka, obulamu bw'omu maaso bukunyumire. Atalirumya bulamu busooka, obulamu bw'omu maaso tebuli munyumira. Bagamba zikusooka ne zitakuva mabega. Ennaku bwe zikusooka zitereeze olubereberye ng'okyalina amaanyi, okyaliko emmunye, okyalabwa. Emirembe egirijja mu maaso gikunyumire. Obulamu buno obusooka bubeera butulimba nnyo, naddala omuntu ng'avubuka, kubanga omuntu avubuka buli kimu ky'aba ayagala aba akifuna. Bw'oba muwala oba okyanyirira akabina kwe kali, eriiso kwe liri, oyogera bulungi, omwenya bulungi, ensi eba ekuyaayaanira, buli omu aba akulaba, buli omu aba ayagala obeere wuwe. Naye ne kitasoboka, obulamu bw'ekito butuuzizzaako abantu bangi nnyo akatambaala, kubanga buli kimu aba akisobola, ne bw'omuyitira omulimu aba asobola okugukola. Era obulamu bw'ekito essente z'oba oyagala oba osobola ozifuna, era obeera osobola ozikola. Osobola n'okwezimba n'obeera ng'osobola okwetuusako buli kimu, kyokka olabirawo ng'emyaka gigenderedde nga buli kye wakola kyonna ate okitunda, buli kye wakola kyonna kifa, buli kye wasuubira kyonna tekikyasoboka. Myaka gigenze, tokyalina maanyi, tokyasobola kudda mabega. Abaana olina bangi, balina okusoma, balina okulya, gwewerabirira ewaka oluusi taata yabalekawo, ogenda okulaba nga tokyasobola kutereeza mpewo. Naye nga mu kaseera kali wali muto ng'olina abaana 2 bokka, oba ng'olina omwana omu yekka, nga lubaale akweyoleka naye nga tomuwa budde, ogamba siina budde. Kale ekiseera bwe kituuka lubaale ng'asitudde enkundi, najja kusanga ng'emyaka gigenderedde, ate ng'olaba ebya lubaale tokyayinza kubiteekamu budde na biseera. Kale no tukubiriza okusinza ku lubaale ono akulaga nga mwekomba wansi, oba ng'okomba munno wansi, ate ne mumala oli najja nakkozesa. Ekitundu ekyo kya buseegu, kaseegu, kaggwa ensonyi, mawano, mawemuukirano. Kyekitundu ekikulaga ebiteeteeyi by'abagole, bufumbo bwa lubaale. Naye ekitundu ekyo kiri ku kitundu kya butonze ky'olubereberye, tolyetereeza bw'oliba tokitegedde. Bw'oliba totegedde gwani, bw'oliba totegedde ky'olina kukola, bw'oliba totegedde kkubo ki ly'olina kuyitamu okutereeza obulamu bwo. Abasawo ne balikukolako emitwalo 3, tolitereera. Ebyo tebabikolako mikolokolo gino mbu nkunaaza, nkwambulula, genda oleete enkoko nkuyiseeko ekyo kikuveeko. Waliwo abagamba nti oliko ekintu bwekiti ne bwekiti tulina okukikwata, tulina okukikuggyako. Ebyo byonna bya bwereere. Ekitundu ekyo ekya lubaale batambuza kitambuze. N'ekitundu ekyo kye kisinga ebigezo mu nsi, kubanga ekitundu ekyo kitambuzibwa emyezi egiwerako ng'ate toddaka. Ekitundu ekyo kya bwerinde, obeera mu bufumbo bwa lubaale. Kansubire nti otegedde bulungi obubaka buno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.